Nyuma lwa Honorable Muwanga Kivumbi okuddamu okukwatibwa waliwo ebipya ebitandise okuba nga bigenda maaso n'okuba nga bizuulibwa nange n'ensalawo ngende maaso n'okuba nga mbikutuusaako. Muwanga Kivumbi nkakasa mwenna mwagategedde nti yazzeemu n'akwatibwa nga wakayita akaseera katono nnyo essaawa mbale bw'atyo ng'agenze maaso n'okuba nga ateebwa. Muwanga Kivumbi teyalaze kabonero konna ak'obutiitiizi, yasigadde ayogera ebigambo ebyasinze okwewuunyisa abasinga obungi naddala ababadde bagoberera. Abamu nawuliddeko batandise n'okumubuleeminga nga bamugamba lwaki yasigadde akyali ggumite, lwaki teyanyerese, lwaki yasigadde akyayogera ebigambo nga bwe yali abyogera nga tannabagenda maaso n'okuba nga akwatibwa. Muwanga Kivumbi yabadde yakateebwa era abasinga kye babadde tebasuubira yavuddeyo n'ategeeza nga bwe baali baagala okumutta mu kikwekweto ekyamuviirako okumukwata balyoke bakuba amasasi agatta abamu ku mikwano gye n'abamu ku bantu abaali ab'omu kitundu abaali bazze obuzzi okugenda maaso n'okuba nga bakuŋŋaanya DR forms. Wuliriza. Muwanga Kivumbi yabadde yakateebwa we yayogeredde ebigambo ebyo era nkakasa bw'oba nga wabadde ogoberera bino twabikuwadde. Abantu abasatu baayogerako nti abaakulembera ekikwekweto kino abaali baagala okumutta agamba nti mukutta abantu abo mukuba amasasi mu nnyumba ye baali baagala kutta ye. Ebigambo bino yabyogedde nga mukambwe era ebigambo bino byatiisiza bangi nnyo. Yagambye mu kkomera nze naggyeyo maanyi akakatambi nako ngenda kukakuwa. Muwanga Kivumbi abantu abasatu be yayogeddeko nti baali baagala kutta ye wabula baalemererwa, Katonda yamubikkako akasubi ne batta mikwano gye. Mujjukira abantu abataano abaafa era Muwanga Kivumbi n'agenda mu maaso n'okuba nga abaziika bwe yali tannakwatibwa. Kati abantu abasatu be yamenye General Muhoozi Kainerugaba, n'amenya Janet Museveni, n'amenya n'Anita Amongo. Naye bwe yabadde ayogera yategeezeza nti bano be bagenze mu maaso n'okwonoona eggwanga lino ate Katonda agenze ayina engeri gy'agenda maaso n'okuba nga abakolako. Abantu abasatu bano yabawogeddeko bw'ati. Anita Amongo oyo Mungu yamukubisiza laddu n'emukuba betu n'agweri, oyo yawadde. Omulala yali mukyala w'omukulu, oyo yeerabira nti obulamu bw'ensi eno bwa kiseera, naye malayika alimawutu emulamuza nga baagala okutukuba amasasi. Kakati olulyedo nawulirayo no Bosi Museveni nga naye eddoboozi terikyavaayo, ne ŋŋamba Allahu Akbar, Mungu wa buki. Kati mumanyi asigadde lye lino tabani lye lyani mumuyita muki. Kati ebyo ebigambo omukulu yabyogedde yakateebwa nga tewaliwo yadde akabonero akalaga nti oba omusajja yanyerese nti oba yatidde. Bangi baatidde era ebyaddiridde bye bino wammanga. Omusajja oyo omulaba agambibwa okuba nti y'omu ku baabadde emabega w'okukwatibwa kwa Muwanga Kivumbi. Wuliriza, oyo agambibwa okuba nti ye Hassan Ssembalirwa era nga Hassan Ssembalirwa ono akola nga deputy RDC owa disitulikiti y'e Butambala. Hassan Ssembalirwa yawulirwako olumu ng'alabula Muwanga Kivumbi. Ngenda kuwa akatambi. Mujjukira olunaku Muwanga Kivumbi lwe yayogera ebigambo ku General Yoweri Kaguta Museveni alyoka agamba nti Museveni awunya. Ebigambo ebyo nkakasa mubijjukira. Museveni awunya mumutwale n'ekivundu kye. Muli ba Museveni mugende naye, nannyini mufu yakwata awawunya. Ebigambo ebyo Muhammad Muwanga Kivumbi yabyogera mabega eri, wabula bwe baali bali e Butambala omukulu oyo yalabikako ku mukolo ogumu ng'ayogera naye nga mu njogera gy'ayogera ng'alinga alabula Muhammad Muwanga Kivumbi. Era omukulu ono ngenda kubuulira ebikwekweto ebirala byazaakolako. Kigambibwa kyono yabadde emabega w'okukwatibwa okwa Muwanga Kivumbi. Ngenda kuwa akatambi ogenda kuwulira. Museveni awunya mumutwale n'ekivundu kye. Kati wulira, omukulu oyo ngenda kukakumalirayo yali alabula Muwanga Kivumbi ku bigambo bye yali ayogeddeko.
kakati olunaku olwajjo zabadde ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2026 Honorable Muwanga Kivumbi babadde bakamuta nga wayise essaawa zadde nga 48 ng'amaze okuba ng'aweebwa bbeeru. Wabula oluvannyuma lw'okumuwa bbeeru, Muwanga Kivumbi teyanyerese, teyasirise, yasigadde in fact yazze mukambwe nnyo n'okusinga ku bwe yali nga tannaba kugenda maaso nakuba ng'akwatibwa. Mu bigambo byagenze maaso n'okuba ng'ayogera, ebigambo bino byatiisizza abantu bangi nnyo era ne bamanya nti obaolyawo Muwanga Kivumbi ayinza obutasimatuka, abasajja bayinza okumuzzaayo era bwe batyo ne bamuzzaayo. Wabula ng'abamu ku baabadde balabula ebigambo bye baayogedde byalagidde ddala nti David Kabanda yagenze ku mukutu gwe ogwa X n'awandiikako ebigambo ebyo by'olaba. Yagambye Muwanga Kivumbi, unless you are with us, tumaze okukuwa bbeeru okyayogera ebigambo ebyo okujjako ng'oli naffe, otherwise yabadde ng'ategeeza nti tujja kukuzzaayo. Kati nga tuvudde ku bantu bano, Noono Hassan Ssembalirwa abagambibwa okuba nti be babadde mabega w'ebikwekweto bino ne General Moses Kainerugaba kigambibwa okuba nti yandiba nga ye yaduumidde ekikwekweto kino okugenda maaso n'okuba nga kikolebwa. Muwanga Kivumbi mu kukwatibwa omukutu gwa NBS baagoberedde Muwanga Kivumbi okuva e Butambala paka empigi we baamukwatidde. Okusinziira ku yabadde mu motoka ya Muwanga Kivumbi yagambye bw'ati, yagambye nti baabadde ewaka aba NBS ne bajja, tebaakomye kujja ne bamuggyako ka interview awo. Olwamaze omuggyako interview Muwanga Kivumbi n'amala n'atambula agende mu muzikiti, jjukira olwadde olunaku lwakutaano, naye buli kye yabadde akola nga NBS temuvaako. Genda mu muzikiti NBS temuta, ali mu nnyumba ye makage NBS temuta, paka we baasimbulidde okuva mu muzikiti n'ategeeza abantu beewuwe ti bannange ngenda Kampala, naye ngenze kukola ku nsonga z'abaana be nalese mu kkomera ku Monday to making sure nti nabo bagenda maaso n'okuba nga bavaayo. Kakati awo wonna nga NBS etambula naye, era oluvannyuma NBS yalabiddwako nga ye yakutte akatambi akaalaze siini nga bwe yabadde Muwanga Kivumbi akwatibwa. Akatambi ako kakwatiddwa mu kutugu amawulire ogwa NBS. Abamu baginnyonnyola nga bwe baginnyonnyola nga kigambibwa nti NBS yabadde mugoberedde okusinziira ku muntu omu, era mu katambi kogenda okuwulira eyatambudde ne Honorable Muwanga Kivumbi okuviira ddala mu bitundu by'e Butambala ewakaawe ne bajja nga batambula naye NBS nesobola okugenda maaso n'okuba nga ekwata video omuntu omulala yonna gy'ataasobodde kukwata, era nga bangi balina ebibuuzo bagamba nti naye kijja kitya NBS okubeera nga ye yasooseewo ne beetegeka ne bategeka kamera zaabwe nga buli kimu kigenda maaso, naye onaagamba nti be baabadde bakuba n'amasimu era nga baabadde bakoordineetinga mpaka Muwanga Kivumbi yatuuse okugenda maaso n'okuba nga akwatibwa. Era bwe baamukwatidde baakozinze ejjaamu ne baba nga bano tebaasobodde kugenda maaso n'okuba nga bagoberera wa Haji Muwanga Kivumbi gye yabadde atuwaliddwa. Naye ng'ebibuuzo biri ku bantu babiri okusinziira ku bigambo by'ogenda okuwulira mu katambi kano, Deputy RDC wa Butambala ne omukutu gw'amawulire gwa NBS. Abantu beebuuza kijja kitya okuba nga bano baabadde nga abamanyi ku kigenda okubaawo. Nzaaku baabadde ne Honorable Muwanga Kivumbi nga tuli mu mmotoka tuva e Butambala ajingadda Kampala ng'ayagala agenda atandike ku nsonga z'abaana abasigaddeyo 6 nabo ku Manda alabe nga bavaayo. Kati bwe tutuuse Empigi tusanze baataddewo dda road blocker. Kati mu kuteekawo road blocker twatuse ku motoka ya Haji nga bamugamba awetaddeko poliisi. Haji ng'agamba lwaki motoka yange egenda ku poliisi sikkirirayo. Ngenda kumalirayo akatambi ako, naye oba tonaba kuba ng'osubscribe nga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo, ate tubeere nga tutambula ffenna. Ensonga za Muwanga Kivumbi nkugambye zongedde ebibuuzo, abantu beebuuza ebibuuzo bingi nnyo. NBS ne Deputy RDC wa Butambala balina ebibuuzo bye balina okunnyonnyola, kakati ate waliwo n'ebyama ebirala bye ngenda okuwa ogenda kubitegeera naye bitiisaamukko naddala.